Okunoonyereza kuno kwakoleddwa ku malwaliro ga gavumenti agali ku ddala eryokusatu n'eryokuna okuli Entebbe General Referral Hospital, Kajja Center 4, Wakiso Center 4, Buwambo, Kigungo Center 3, Nsanje Center 3 n'amalala. Doda befyo Kajja nayo tekola bulungi, Ndejje tekola bulungi, ne Kati nayo tekola bulungi, ne Wakiso wano erete Center 4. Alipoota yakoleddwa aba Health Monitoring Unit abateeka wa office ya President eraga nti okubba eddagala mu malwaliro ga gavumenti ye baana baliwo. Kuna auditing facilities 3 zaali 3 naye emunga yokka tufiiriddwa millions 3 over just mwaka gumu kwa items 5 zokka. Kati kikulaga mbu eddagala lyaffe liri. Kuno kugatta okuwosa kw'abasawo okuyitiridde kabwekituuka ku weekend amalwaliro agamu gaggalawo. Health workers absenteeism in health facilities and mismanagement of resources. Closed in weekends. The bosses, the in-charges work 2 days in a week. Malwaliro okuli Buwambo, Kajja n'Endejje abasawo okuvuma abalwadde bagufula mulimu. Amalwaliro okuli Mpumudde Center 3 n'ekakasa nga tiganokoddwayo mu kukozesa abasawo abalina ebisaanyizo. Who sanctioned a non-qualified person to begin running the lab for 11 years. But this takes me to what is happening. Where are the supervisors? Where are the health inspectors? Ambulance z'abalwadde alipoota eraze nti zikyakola emirimu gy'amalwaliro wabula okukola emirimu gy'abakulu okuli okusomba amanda n'emmere. Oyinza okuddira kabangali n'ogisako omukazi azadde omwana ng'atuuse wakati ati n'omuteeka kabangali zirina bbiri ndowooza ezasigala nga namu bwe ziba nga zirina emipiira n'amafuta ekyo nakyo mba kyewu. Yes, bwe wabeera nga wakyaliwo ekola ntera kulaba oba yeekasanga tinawa ne Buwambo bikadde bimaze emyaka nga 15. Omwaka oguwedde zino ze zimu ku nsonga ezaaviirako omukulembeze w'eggwanga okufuumula abasawo ab'eddwaliro lirina kawuka. Wabula ssentebe wa disitulikiti ya Wakiso Lwanga Bwanika awakanyizeemu ku bivudde mu alipoota n'anenya gavumenti nti eremeddwa okuteekawo embeera ennungi abasawo gye bakoleramu. Oba oyagala abeere ethical, ekisooka akoze ennyo omuwadde emitwalo 3 tomuwadde waasula enkyagenda okusoma headline nti biliyoni 6 presidential handshake yajjawo amaanyi kuba ebyo nabyo bikulu. Ssentebe avumidde n'ekya gavumenti okukwata abasawo. Nze ndowooza obuzibu toyinza buteeka ku basawo, obuzibu buli mu ffe abakulembeze. Okusinziira ku Dr. Jackson Ojara, alipoota y'ekikabo ekiti yakolewa mu disitulikiti ez'enjawulo mu gafu w'okutereeza eby'obulamu mu ggwanga. Ivan Kimukibozi, NTV Akawungezi.